olyoka lubeerera. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerayo. Nebaza Katonda angulidde akadde kano okusobola okubeerawo. Bingi nnyo ebibeera emabega w'emizindalo nga bwe mukimanyi, naye Mukama ansobozesezza okusobola nzikiriza nti olunaku njadde ojjayo. Amanyi bwe mba sinnajjayo puroguramu eno, olunaku mba sinnaba kulubala. Puroguramu emala kuggwa ne ngambeho. Weebale Mukama. So mwebale nnyo nammwe ababeerayo eyo nga mulinze puroguramu eno. Simwewire Bible and Politics. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa mwenna kuba mmwe mugifudde ekyo kyeri. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwa January omwaka gwa 2022. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa abakuumye n'abatuusa leero nga mukyali balamu. Mwenna abazaalibwa olwaleero mbatumidde, bwe baye birthday eyo mbatumidde mwenna. Wandiika ekitabo kya Yoswa essuula 5 olunyiriri olw'12. Tugenda kusoma olunyiriri lumu lwokka. Ebisigadde tujja byogera. Saagala nnyo kuwa byawandiikibwa bingi na kuwa bigundi bingi kubanga ekisooka temwagala Bayibuli. Abantu mwakyawa Bayibuli. So tujja kusoma olunyiriri lumu, ebisigadde nga tubyogera bwogezi, kati bw'ofuna interest ng'ogenda ogisoma. Kubanga yo Bayibuli eri compulsory, oyina ogisoma, oba ojagala, oba tujagala, oba yakunyiiza, oba yakubba, oba yakola ki. Anti abamu mugiwaayiriza mbuno yababba, Bayibuli tekubbangako, eyakubba mulala. So olw'okuba nkimanyi nti temwagala Bayibuli, tusoma ennyiriri ntono, ebisigadde Katonda n'ayogera naawe. Kati tugenda kusoma Yoswa essuula 5 olunyiriri olw'12 lwokka. Leero tugambye nti tukyuseemu ku nkola gye tukolamu ebintu. Tukoleko enkola endala tulabe kubanga ne Katonda akyusa ebintu. Katonda alina wakyusa version n'agikyusa n'aleeta ekirala. So n'olwaliro kye tugenda okusomako nga njagala tukyuse tulabeemu, tetusobola kukyusa ne tukolako ekirala, tuve ku bya bulijjo tukole ku bitali bya bulijjo. So bwe bubaka bw'olwaleero. Maureen Skin Care kye kyokuddamu ky'olususu, bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Bw'oba olina ekizibu ky'olususu, Maureen Skin Care kye kyokuddamu. Owone okusekererwa n'ebirala ebisobola okujjira okwo ku lususu olubi. So Maureen Skin Care olina okuba nga olina ennamba ye, bw'oba tugirina walibadde nsindikidde dda message n'enkuwa ennamba ya Maureen Skin Care. YouTube yaffe ASP Simwewire Bible and Politics YouTube channel. Gendayo subscribing, gendayo olabe video endala nyingi nnyo. Waliwo omuntu omu aŋŋambye ate kati bukyangu ojja bulijjo oli ku muzannyo, bulijjo ozannya buzannyi nga nze nkulaba osusizza omuzannyo, naye eggulu lwe watandise okuweereza. Naye bannaye bantu mmwe, omuntu yaŋŋambye bulijjo dda n'ozannyira mu ssaawa zaffe, kati obubaka bw'eggulu obwa Yusufu bukyangu oyogera eggulu wayogedde eby'amagezi. Ne ŋŋamba naye bannaye Mukama. Omu ye yaŋŋambye n'aŋŋamba kakati eggulu wayogedde n'omutima gwange, kati ate nagwo n'oguyitako n'oyogera ne inner part of my brains. Konze wangi maama nti yes. Kwegamba ndowooza bulijjo muzannyo mwaŋŋambye olunaku lw'eggulu. Kati ate drone zange zaŋŋambye bwe ziti, guno omwaka new year new message. Museveni yeebuuza naye kiki ekiri mu eno message. Ali yatuula obufoofofo. Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda kitala, kifumita ne kyawula obusomyo ku ggumba, ne kyawula ennyama ku musaayi. Baŋŋambye ekigambo kimufumita. Mulowooza kifumita ffeffeka. Baŋŋambye naye ali eri teyeebaka. Neebaza Katonda olw'ekyo. Alina okutwawulira omwoyo kyagamba ekkanisa. So olwaleero njagala ontaagingira abantu, njagala ontaagingire buli soja
wa NUP, most especially special forces. Mwe ba buloga mwe ba special forces ba NUP ba revolution. Nga bulaba Museveni bwatuma aba SFC mugende mulete Kakwenzi, mugende mulete Gundi, mugende mukwate Gundi, drone ne zijja ne zisalako ne zisasamaza ekyalo. Mwe ba buloga ba NUP, mwabogezi ba revolution, mwabajja mu kamera ne mwogera, mwabe SFC. Mwe SFC, mwe special forces, mutuuza Museveni obufofofo. Kati mwe benzigiridde leero kubanga nyine ekintu kyendaba. Waliwo ekintu kyendaba mu special forces command. Kati mbajjiridde olwaleero. Eno message gye mbaleetedde mwenna aba revolution. Muwulire wenjijja. Njijja wakati mu kirombe kya NRM ekyagala change. Message gye mbaleetedde njijja wakati mu bayo PDF abaagala change, abatuwa amawulire. Eno message njijje mu State House, mu kirombe ky'abantu abali mu State House abalwana okulaba nga bavunika kigavumenti kya Museveni. Bebandeetedde okwogera ebintu bino. They are disappointed. Batandise okubeera disappointed. NRM weddemu amaanyi. Eri disappointed. NRM yagala change. Essuubirayo liri mu NUP. First Special Forces Command. Ate tutandise okwetunuzaamu emidumu kati taginga buli buloga wa NUP 1. Buli omwogezi wa NUP nga bwolaba Museveni bwe yeesiga ekkooti n'agamba sogerinya mu mutwale mu kkooti ng'akimanyi waliyo Winyiddolo. Ne bwatakubira Winyiddolo yamanyi Museveni kyayagala okukola. Bambi Segirinya ne bamuwuuba ne bagamba obujulizi tubufunye. Enkya ne bajja ne bagamba nedda tetunnaba bufuna. Luli ne bagamba Gundi yagenze Setaton yagenze kuziika, embwaye yalwadde, yatutte embwaye mu ddwaliro. Winyiddolo amanyi ekyokukola. Museveni ne bwata mu briefing ekyokukola akimanyi. Nga Museveni bwe yesiga institutions ezo, NUP wa bloggers essuubira abantu lirimu. Ekisooka kansooke mbabuulire, tewaliyo muntu munene ku media tebakulimba. Abo abantu bemulaba abatuula eyo emabega w'emizindaalo n'olaba wano ng'ennamba zibala 6, 10, 20, 10, 5, 3 eyo ye social media. Gwayogera si gwe social media. Mbabuulire. Gwayogera si gwe social media. Obalabirawo nga bagenda 1K, 2K, 5K, 6. Abo ye social media. Dwe balijjawo eddaala n'owamattuka eyo omuntu aliwulira ekigwa nti tuuba n'ekiki ekivuga nti mutabani wa Katongole asaanyeewo. Mutabani wa Katongole yagenda naawo neyewanika waggulu eyo ne bajjawo eddaala n'alyoka awamattuka mu bwengula. Si bwe bayita obwengula sipeesi. Bw'owamatuka ku social media n'ogwa, bw'owamatuka eyo mu sipeesi n'ogwa, tomanya na muliro gye guvudde. Wogwa bwoti ne wakwata n'omuliro, bagenda okujja okuzikiza nga gwe wasaanyeewo. Kuba ofiira na mu bbanga ng'ojja, osirira ojja, ogenda okulandinga ku ttaka nga waweddewo. Kati I want to warn you people, tewali munene ku social media. Ekirala, temudisappointing abantu. Temuzannyira mu revolution. Olwaleero mbajjiridde kati. Njagala okusaba Katonda emessage eno eyite mu bisenge. Bajjayanti baffe mutuule. Bwe kiba kyetaagisayo okukolayo WhatsApp group y'ababuloga, tukole meeting twetereze. Oba kisaana Zoom. Tulina abasajja abayivu nga Bafaziru Mayanja. Ayogera oluzungu nduwulira naye ekizibu kuluddamu. Naye bw'aba abyogedde byonna mbiwulira. Naye mba nsobola kumuddamu mu Lunyankole, mu Lunyarwanda, mu Luganda oba mu Lutoolo. Awo kawe wali firimu. Naye bw'abyogera mbiwulira. Tulina abasajja abagezi nga Uganda empya. Uganda empya mwali muwuliddeko nga asunsula ensonga. Tosoba nagenda kufuuyisa ng'omusulo gukuluma nga Uganda empya ali emabega w'omuzindaalo.
tuyina ba Iron Lady Patricia Sewungu tutuule mwe kambabuulire aba UPDF bali disappointed ku kintu ekitambula ku social media mbabuulidde bino mbijira ddala mu top cream ya UPDF nze bwe muba mundabye mumanye nti mulabye samale ya UPDF okuvedera kwa Fande Katongole mbabuulidde bantumye mbagambe mwetereze video yatandise de yolwalire nnemyo okutandika tutandise bwe tuti bagambye twetereze tuba disappointinze omusajja tumukutte entege n'amagulu mutandise kwekubakuba ina apiru egenda wa giant waffe ekyo giant waffe ow'ekitiibwa teacher Lumbuye tutuule ffenna tulinamu abasajja abanene tulinamu abasajja abayivu tulinamu abakyala ab'amaanyi tulinamu wakaye tukolere WhatsApp group twetereze ffekka munda twetereze ffekka munda kubanga ffe SFC eya revolution mumanyi Museveni obunkenke bwabeerako nga Lumbuye anajja akawungeezi bangambye mbu Museveni alabye message zange zino nayogera luli ku kwenenya ne munnyonnyola okulongoosereza ebintu ebyo message ze mbadde mbuulire ennaku zino Museveni bangambye ayongedde okunnoonya Museveni totawana kunnoonya nze gye ndi siri mu ekizayiro kino ekintu nkiddamu siri mu ekizayiro totawana kwonoona sente zo nze siddukangako Uganda sibbangako ate olaba sabbanga nnina emmundu saakola kikolobero kyonna nga nnina emmundu ng'ensula mitwetwe myaka 17 ng'emmundu esula mitwetwe tewali muntu ayinza kugamba nti wire yankuba oluyi bw'abeerayo mumuleete sabba nali nsobola okugaggawala mu lunaku lumu eyo waffe wajjangayo abasuubuzi b'ebyennyanja nga nsobola okuteega ku Lwokutaano oba ku Lwomukaaga nengaggawala nengenda nkola byonna bye njagala sina muntu gwe nabba kati nze sina musango siddukangako Uganda so Museveni totawana kunnoonya nakuteeka muzizo nze wendi enamba yange eri +974 33 93 96 39 gwe wagihakinga gwe obonkubirako gwe wayagala gwempe eyo nze nkukubire kuba ekisooka nze mu Museveni simutya tammanja omusolo nguwanga nga concerned citizen buli kintu kyonna nkikolera mu mateeka sina kintu mu bintu byonna bye nali njogedde sina kyentya nti bwe balintwala mu kkooti ndikyogera ntya ekyokuba bomu kuba gwe musango omukulu gwe banzigulako bomu mwe mwaziteesa ne kandiho ne mujjawo ebijambiya ne mutema abantu ogwo musango gwange kwegamba leediyo bwebika kitaawo yeba yamusse nze ndi leediyo anaziikibwa era atawulidde tegeeza gwe kikwatako atawulidde tegeeza awulidde Saalongo John kati yaba yasse kitaawo mugenda kunvunaana ki nsomola ebyama bya gavumenti nze ntuula mu meeting zammwe mwe muyina emimwa egy'oluwewere gwe lwaki olwota oyogera gwe Museveni lwaki olwota oyogera jo be nayogedde ebyokutema abantu ebijambiya mu Zombo Museveni yasoose n'apozinga video n'agamba naye kati this is too much ani ayogera ebintu bino n'omwana n'agamba bannoonye Museveni nze wendi totawana kunnoonya just inbox me ombuulire nkusangewa ku Lwokumeka oba gwe mbuulira wa wemba nkusanga senga wampita lwe wajja e Dubai kuba wano kusala busazi ne nkusanga e Dubai ku Expo nze wallahi Museveni sikutya wallahi Museveni sina kye nkutyako kuba tommanja nabeera n'emmundu yo ne tugisayininga n'ogimpa bwe nali njikuddiza n'amasasi gaawera tolina kyommanja era ne muwandiika nti emmundu mugirisiivinze bulungi tekuli sasiribuze tekuliiko kitaliiko kati ommanja ki nagenda nzekka muzeeyi wange bwe yali ava mu magye yagamba mu gimuhwezi nze neereeta era ngenze temumubanja temummanja babuloga mmwe babuloga kambabuulire temugeza ne muwa sitaani ebbanga
ekintu kyonna ekitulimu tubike ku bbi tukuule obutiko. Mujjukira nga njogera ekintu ekyo nabagamba na sensinga ekigenda okujja ne ngamba waliyo ekijja mukiraba. I repeat, fenna tekuliko mutuufu tekuliko mukyamu ku lwa revolution tuddeyo ku drawing board. UPDF mugirumye omutwe abasajja bali eri bagambe bannange tutufudde abaana babadde batutte ekintu ate kati ekintu bakisuulawo. Entalo zikome ku social media. Omulabe waffe ali omu. Mukitegedde baganda bange. Njagala okukola apiiru. Tulina abantu abamu siyagala kuboogera ko nnyo olw'okuba bali ku ground. Nyina omusajja omu ennyo gwe neegomba ennyo gwe bayita owa flashlight. Musajja muyivu doctor oyo wa flashlight. Bannange muyingire mwene ensonga. Oyo omusajja alinga atalaga ludda. Naye nze bwe mba ndaba ayina oludda. Kamugere bamukube essasi mu mutwe. Oyo musajja nze mumanya atekwa kuba waffe. Omanyi ye Museveni kasita awulira nti gundi bwati uyu Museveni Faziru Mayanja okugenda obugenzi ku BBC nayogera ku nsonga za Kyagulanyi. Bakwata family ya Faziru Mayanja n'amalalo ne bagaziikula. Ne baga nti agamalalo ga muntu wa Faziru bagaziikulayo. Museveni mumuyita wa kusaaga. So njagala abantu ab'ensonga abali mu kintu kino musala amagezi gonna tetusobola kulemwa kukuŋŋaana nga aba SFC. Ffe tuli ba SFC wano ku social media ku revolution eno. Abantu mwabajja ku ma-TV ne bakyawa ama-TV ne babeesiga. Kojja omugezi musajja muyivu. Kojja omugezi muveeyo tutereeze ennyumba yaffe. Tewali kuddamu kwanika kaziina bweru. Waakiri tujje ffe twekubire twevumire eno mu bubokisi eno mu open gundi tulage ekirala ne mu NRM bibeeramu. Mu NRM nkugambye UPDF eswama mutabani wa mu 7 kumuku basasi mu mutwe. Naye wano bwobo balaba bagamba komanda huyo komanda wetu ninyewe komanda wetu mwenyewe kurudia karibu taifa fande muhozi bakulimba bagala basasi mu mutwe sources. Naye wano bakulaga kirala temuddamu kuteeka buziina bwaffe ku media. Ekyo kikome. Munambuuza njogera ngani. Ekyo kikome olw'obulungi bwa revolution. Bannayuganda mwabajja ku Anikati tebakyalaba Anikati. Bannayuganda mwabajja ku Lugamba ab'Olugambo beebuuza bannanga abantu baddawa. Abantu beesiga mmwe ate mutuleeta mu bujwanga. Ekyo kintu kikome mu linnya lya Yesu. Mukama bawo omukisa. Alina amatu awulidde omwoyo kyagamba ekkanisa. Kati tuddemu tuwulire omuntu agamba mbuhe. Fena tekuliko mutuufu, fena tekuliko mukyamu. Fena ekizibu kyaffe ye Museveni. Bingi nnyo ebiri ewaka. Video yatandise. Bingi nnyo ebiri ewaka babbuloga mbamaze. Naye nga nkoza apiiru eri abantu abo wammanga tikyalumbuye Faziru Mayanja, Uganda empya, Kojja omugezi, Patricia Sewungu, Empire Platform, Ekyoto Platform, Spider Web n'abalala mwenna. Bannaye tetusobola kulema. Omanye ekizibu wekiri kambabuulire. Bwe tunaakulembeza eggwanga Uganda ebintu bingi tujja bisomoka. Naye bwe tunaalwanira space, tulwanire base, tulwanire gravity, tulwanire gundi ezo surface, tujja kuba tuwedde. Bayibuli egamba bweti, Yesu yasomesa n'agamba bwati, amakungula mangi naye abakozi batono. Social media tetulwanira space nedda. Tusavinga eggwanga kubanga social media nene tetusobola kugimalawo. Demand eriko tetusobola kugimalawo. Buli omu eri nnyanja. Lake Victoria aleete pipa asena, ajja n'ennyonyi asena, ajja n'ekyokola asena, ajja n'akadomola asena. Kati gwe gwamanyi. Wabula tosobola kudduka kugenda ku nnyanja ku Lake Victoria tebakusooka okusena amazzi gajja kuggwamu bakulimba. Wojjira obozze kiro, obozze misana, ojja kusena otwala amazzi. Kati ekyo bwe tunaakyejjamu
tuweereze buweereza abantu tukole kye tulina okukola. Social media tusobola gimalawo. Nkugambye oyinza okujja n'ofuna zi M kubanga ffena tekuliko ye yali afunye M. Waliwo ekikutu ky'aba Filipino kibeerako M. Tukyalwanira ke waliyo ababeera ne zi M. Ky'aba Filipino kiri awo nkiraba kibeerako M 5M abantu miliyoni nga ziri ku kikutu ziraba. So amakungula ku social media mangi abakozi be bakyali abatono. So temulwanira space. No. Tulwanirire kusavinga gwanga. Mukama bawo omukisa. Faziru Mayanja mwe bajja anti baffe. Mwe betwalabira ku Pastor Muwanguzi. Muveeyo muyingire mu nsonga zino. Muyingire mu nsonga zino. Nze banyoma kuba ndi wa P7. Kati mwe Faziru Mayanja vaayo. Tikyalumbuye vaayo. Ekintu kino tukijje ku social media. UPDF enywe kutuzi. State House enywe kutuzi. Abantu babadde batwesimisa. Bagamba abavubuka batasoma bano nga bayina amagezi. Kati ate batandise okugamba maama nga ate obutasoma kibi. Abasoma babadde batwewanyisa. Ba professor badde ne bagamba oh maama ate abatasoma nga bali organized bulala. Ne bwe njogera ekyo kyokka video ejja kuba ewedde. Ngenze mu politics w'olwaleero. Waliwo ebya Museveni okunoonya mbimaze akitegedde. Museveni totawana kunoonya inbox minkwadde namba yange ombulire ne wenkusanga oba nange nkubulire wonsanga. Bw'oyagala kwenenya Bayibuli egamba Nicodemus yatambula mpola mpola ekiro n'agenda eri Yesu n'amugamba wamabiri ebintu biwayogedde nga ate nze sibisomesangako ate nze saba Kristo wa wano naye saagala bandabe nga njogera nawe benjja gamba ate nange nagize kati nkole ntyo okuzaalibwa. Yesu n'amubuulira engeri y'okuzaalibwa. Nicodemus n'aweebwa obulokozi. Museveni yukana inbox myekiro nze ne nkubulira ekyokukola. Mpola mpola mu kyama gwe tofaayo. Ekyo nkyo Yesu akikkiriza okumulaba mu kyama. Nange osobola okundaba mu kyama ne nkubulira enjiri y'omu kyama. Aba State House basigalawo nga beemagaza banaye nga teyakomyewo. Nga wataddewo dde entebe wadduse emisinde wagenze. Kigambo bangambye ekigambo kye kikola Museveni. Naye weebazibwe Mukama. Emmundu zaaziyina naye tizimuyamba ekigambo kimuyingira ne kyawula obusomyo ku ggumba. Waliwo ebintu ebiri ewaka lands mwalabye eby'omu Ministry of Land simanyi eby'omu kana kakiiko ka lands nga bacunya omukyala gwe bayita Beatrice Nyakayisiki byenkya. Omukyalo oyo mumujjukira lwakuba bannayuganda olumu twerabira. Ndabadde ngenda mwogerako eggulo naye obudde ne bunnemesa. Omukyalo oyo mumujjukira lwe waaliyo okusasulira Kikyoncho ne Dodo ku ttaka ly'omu Ndeebe erya Kyaki. Mujjukira oyo omukyala Nyakayisiki bwe yagugulana ne Betty Kamya nga Betty Kamya minisita wa Kampala. Minisita w'ettaka. Nga Betty Kamya minisita w'ettaka nga Namuganza naye waali awo nani omulala we yaliwo n'abako baani ne bajja ne baduumula ssente ez'okusasula Dodo eza Kyaki ey'omu Ndeeba n'okusasula Kikyoncho e Lusanja. Omukyalo oyo n'ayimirira mu palamenti n'agamba ezo ssente muzongeddeko sizeezo nga Betty Kamya bagamba nti Dodo alina okusasulwa simanyi $5,000 nga yali alina okusasula simanyi $3.5 nga bongeddeko $1 ogwa $1. Mubijjukira ebyo ebintu si bwe byali bwe bityo mbijjukira. Omukyala n'ayimirira n'alemesa okuta ssente ez'empewo. Namuganza n'ayimirira n'agamba bw'ati kale nze neewuunya abantu. Pulezidenti ayogedde ng'aggoddamu. Nze ndi minisita, pulezidenti ayogedde naye ggobeerawo kugamba ne mwewulira mbunno ab'akakiiko muli b'amaanyi nga pulezidenti ayogedde tutwale ssente gwani azigaana. Nyakayisiki n'agamba bw'ati temujja zitwala. Nzijukira bulungi ekigambo kye nayogera ku puroguramu eyo nagamba oyo mukyala mulamu wange okuva e Fort Portal gwe yali mu eyo gundi onzijukidde. She's a mutololedi. Nyakayisiki
kati olwaleero be yakuba luli beegasse betikamya ate kaliisoliiso kanyindo betikamya kakati beegasse ku lw'okuba kaliisoliiso omukazi bamujja mu woofiisi olw'okuba yabalemesa. Omukyala yayogera n'ayogera ne ku ttaka ly'e Bunyoro n'agamba mugabira abantu essente ez'empewo, bano abantu tebaliiyo n'ettaka teririiyo. Mujjukira ebintu ebyalimu bigirimaana ebyo ebyokusasula abantu e Bunyoro mu mafuta mubyerabira, nze mbijjukira. Oyo omukyala bakuba wa bwereere, oyo omukyala bamujja mu woofiisi lwa nsonga abakozi b'ebikolobero be bali mu gavumenti. Kati buli lw'oyimirira mu kkubo lyabwe nga balyoka basitula ekivundu kyabwe nga bakikuteekako. Kati omukyala bamujja mu woofiisi, naye omukyala yayogedde yagambye ettaka gavumenti yeribba, abakungu ba gavumenti be babba amataka, be bakola ebyapa eby'empewo. Naye Mukama yeebazibwe. I repeat, Museveni nkugamba kubanga video zange oziraba. Ettaka bwe muba mulibba mulibbisa bipapula. Sigama togenda diteeka ku bitiyo olitwale. Abaana bo bajja kusigala nga bwe wali. Bajja kusigala nga bwe wali. I can bet. Ligenda na bipapula, lidda na bipapula. Nkinuma nnyo nga bwe mwabba jjinja byonna ne mubijjijjako ne mubikkiriza, ebyo byo mwabitwala. Naye waliwo bye mutagenda kukyusa. Ne bwe munaakola mutya, oyo omukyala bakuba wa bwereere. Omukyala oyo ye mutuufu, yalemesa okubba ssente za gavumenti mu linnya ly'okuliyirira ettaka. Naye mbu kaliisoliiso, combination y'ababbi, the combination of Namuganza betikamya. Kana kakazi kekani nyirabakobwa eyo combination nga balina Ssaababbi Museveni. Nabagamba tewali kintu kibbibwa Uganda nga Museveni takiriimu. Omukyala bamubuuzizza bino ebintu Museveni abimanyi, yagambye I can authoritatively say abimanyi. Eyo ye gavumenti ya Museveni. Bw'oba toli mubbi togikolamu, wabula bw'ogenda ogikolamu ovaayo gwe victim, ovaayo gwe casualty. Kati Nyakeyisiki naye ali mu Bible and politics. Mukama nga bwanyambye era ajja kunnyambira ddala. Emyaka kirabika nsigazza mitono, naye Mukama yaba agimaliriza. Era gwe nkwasizza obulamu bwange, oyo mukazi agenda kufa bw'aba si Katonda. Nkubuulidde, eyo gavumenti etuttidde abantu bangi. Omukazi muka Dokita Kiyingi Jimuhezi gwe yatta yamuba amasasi ng'akozesa ow'erodiyo. Omukyala yali mulokole nga mukyala yamugamba siva ku ssente za Global Fund, njagala kumanya ssente zino wazibba otya. Jimuhezi namugamba maama weebereremu. Omukyala n'amugamba no, siyinza kwebereramu. Lwaki wabba ssente z'Abannayuganda? Jimuhezi n'amugamba nkuwadde ssente onveeko, n'agaana. N'amugamba nedda, nze Mukama waali, Mukama ajja kunkuuma, sigenda kubikola. Oyo omukyala yali asabira ku liberty. Jimuhezi n'amuba amasasi n'amutta. Omusango gwa Global Fund ne gubula, ne laptop ne bagitwala okwali obujulizi. Mulowooza sibimanyi? Eyo gavumenti y'ababbi era nze neewuunya omuntu agyekulukuunyizaako. Kafiyu bagambye bwe bati, naye mmwe nababuuza kafiyu akwataganira wa ne COVID? Ne mugamba wabula ono omwana yakyawa Museveni. Naye kafiyu ono ddala kafiyu omusajja aba bodaboda gwe bayamba Katumba Wamala Edward former CDF yagambye wiiki ejja tewagenda kubeerawo kafiyu ku motoka kokka, wabula bodaboda bwemusigaddeko nezi kafiyu. Naye owa bodaboda yataasa Katumba Wamala bwe tukukwatako essaawa zino otugamba ki? Ab'emmotoka
yagamba nga waawe Katumba mumutwale mu ddwaliro nga ab'emmotoka ng'oli ayisamu omutwe agamba Katumba oye boda ne zimutaasa agambye bw'ati ze emmotoka nnungi nzitadde zitambula ekiro kyonna boda temutawaana boda mumutambuza covid nababuuza oyo kafiyu ddala wa covid mu bannayuganda ebintu ebimu mujja biraba najja wano ne mbagamba nti Congo tewaliyo ADF ne muwakana ne mugamba wiro olimba ng'ate balitutte ennyonyi ne bakuba ADF ne bakuba ennyonyi zikubye enfo zonna mwalabye pilot yakubye enfo wololo naye bannange muleke mutabani wa Katongola ayogere nga byeyogera bituukiridde. Andrew Mwenda mwamulabye mu nnyonyi yagambira kati ngenda kati sawa zino okumamirira ADF e Congo nze nsinga okuba enfo za ADF bali eri basomera ku bannabwe okuba nnyo mbweyo ADF muleke mutabani wa Katongola ayogere nga byeyalagula bituukiridde. Nabagambe Congo tewaliyo ADF mulabi abasajja bali ku bannabwe kwe bayigira. Andrew Mwenda okusuula ekikompola mu nnyonyi okuvuga ennyonyi ayigira ku Bakongo wabula bw'amala obbayigirako Pasita Nabbi Kakande Samuel omusajja wa Katonda man of God n'agenda alimayo omukyere ku musaayi gw'Abakongo yagala mulirwanaawo nga bwe weeyagala wekka kyawandiikibwa. Abaganda bo balugera dda leke Mandwa eyogere muleke Mandwa ya Katongole eyogere nga byeyogera bituukiridde. Mwalabye pilot ayinamu n'enkoni mu nnyonyi ayinamu emmundu ayinamu enkoni bagenda kuba ADF. Ne bannange mukama waggulu eyo olaba ebintu wabula Serwadda Kazimba Mugalu ne bajja ne bagamba bannaye tusabira abaana baffe abagenda e Congo bagenda kuba ADF. Naye bejje misango mugenda jidda wabasajja mmwe. Katumba wamala nga talina nansonyi yagambye bw'ati mmwe ababoda mmwe kafiyu akyabakwata. Nababuuza luli ekibuuzo COVID yagoberera amateeka ga Museveni oba Museveni yagoberera amateeka ga COVID? Wabula mmwe mu kifo ky'okunziramu ekibuuzo mwatandika kunoonyereza naye Museveni yakola ki omwana ono Museveni yamukola ki? Museveni talina kyeyankola yakikola ggwanga. Kiyankola yakikola ggwanga. Naye mwe bannayuganda nababuuza mulaba ekiri e Uganda Museveni kati ali ku batembeeyi akuba abatembeeyi abagoba ku kkubo wabula buli muntu amukwatako lulw'essebo bw'akwata ku batembeeyi nga batakisi bagamba iffe mutugulirewo paaka naye wabula ekiwempe kyo temukyogerako tetulabako ko omuntu agamba nti n'ekiwempe si ky'abatakisi kuba senga tukukwatako nga kapeti ogamba si y'abatakisi kati abatakisi ebyabatembeeyi tebibakwatako. Duli abatembeeyi mbadde mbayita tugenda tujjeyo Seggirinya mu kkomera tugonjoleremu ensonga z'abatembeeyi nga bagamba ezo ensonga za Seggirinya nedda kati nammwe temugenda kukola. Ne bagamba wote kukubeerawo ensonga oba ensonga ya Seggirinya eri person kati tudde ku y'abatembeeyi egatta abangi tugende mu kibuga kulwanirira abatembeeyi. Buli lwe munaakyusa goalposts nange nja kukyusa nja kusigala nga mbabuulira ekituufu ekikirimu. Kale Seggirinya ali omu nkikkiriza naye omutembeeyi omwana omu omutembeeyi ali e Kampala ayina abantu be baaliise e Masaka. Waliwo omwana nga yava Bushia n'alinnya n'agenda ebweru okutembeeya e Kampala bayitayo bweru yagenda bweru kukola kati abe Bushia mujje muyiike e Kampala mujje olw'ensonga z'abatembeeyi kale wabula buli mbadde mbayita kuza Seggirinya kikumi engatto zoyagala wano waliwo embisibisi waliwo ezinnyogogerera waliwo ezitonya waliwo enkalu engatto kati n'engatto tewakyali ziteekawo. Sukaali biku biyenje buwundo nkukunyi munyeera sembera wano mbagamba Seggirinya ali mu kkomera kati Seggirinya tumuvuddeko tukwate ku nsonga y'abatembeeyi abangi. Lwaki tetulwanirira abatembeeyi? Badokita babadde bagira
badokita babadde bekalakaasa ngamba bannaye twegatte kuba dokita ng'omuntu agamba maama oli alwanirira miliyoni 4 nze miliyoni 4 agenda kumpaako kati bali mu ffeffe nnyini bamufuna mpola bagambye tebabagala Kampala tebabagala ku nguudo tebabatereddewo wemulaga ate babajjawo Namiggo. Ensonga zetusobola okugirako Museveni nyingi awo mu Kampala ensonga wabula bo kati baba taxi bantunulidde kimu ekiwempe kyaffe ekipya tugeze tulabeko omuntu agamba mbona ate wano wabakungu kakati baba taxi abakakkanyiza wali baba lese ali mu kusiika batembeyi kati wanaba akwata kuba taxi abatembeyi abate agenda asiike aba taxi batandike wowe kakati nga baba tembeyi bali ku kubo bakola. Museveni fe tumuwadde chance okubeera mu comfortable zone n'anyigono switch n'anyigoli switch senga twegatta omulundi ogwo anaataaka tumutembeyi iza anaataaka tuza dokita anaataaka tumutembeyi iza anaataaka tu the border rider naye ababoda bonna ndowooza okuva lwe nabavaamu nze nekitatta baagwa eddalu oba kitatta ye yali alina emizimu gy'ababoda twalina emitima naye kati ababoda babagamba mudde wano nga bonna badde eri mukkirire nga bakkirira mwambuke nga bambuka mutuule nga batuula musitame nga basitama ababoda eyo beekyali bodaboda mazima ddala. Kama asaasira ababodaboda bannange mwe tulina Museveni bw'akyusa goloposti nga tukyusa goloposti mubadde ki lwaki ebyo byokusigala batugamba kakati yagambye mbunna agenda kukola ki agenda kuleeta etteeka kulondera mu palamenti naye mbu president wa mu palamenti eyo palamenti ngenda gyokya I can assure you 2026 ndi mu palamenti akantu kano muli kasalayo Mawokota South, Buwama, Mbizinya, Katebo, Bunjako, Kayanja, Buwama, Semukombe, Kisubi, Kitojo, Kasubi Kamu, Degeya, Kituntu, Goro, Mawokota South, ngenda bokera parliament. His Excellency Kyagulanyi yabakuba ebikonde ne muyisaawo etteeka ngenda kwokya parliament eyo 2026 ndi mu parliament mbabuuliridde wano oba nasoma oba saasoma mama Eben yankolera ebigezo byange embirina I can bet 2026 ndi mu parliament eyo parliament ngenda gyokya ate balemi okwokya katula Museveni bw'akyusa kati buli omutandika okwepositioning nga I can assure you 2026 ndi mu parliament eyo parliament ngenda gyokya ate tewali speaker kuvaamu eyo parliament ngenda gyokya nga ne speaker tavuddemu ne deputy ne chief bonna tewali agenda vaamu. Gundi yasaba bwati Samusoni yasaba bwati Samusoni yagamba Mukama mpa amaanyi agasembayo nfe n'abantu bano ngenda kufa n'ekibiina ky'NRM mu parliament abalala bajja kufuluma nzigalewo mbookeremu nfe nammwe Uganda efune emirembe mbukafuzi simanye Constitutional Review Commission 2026 I can bet 2026 oba ndiba ex official oba ndibeerani 2026 ndi mu parliament ate mulowooza simanyi kusiba taayi eyo parliament ngenda gyokya nga bwe ngenda okwokya ekigo ky'emitala Maria ngenda kwokya ekigo ky'emitala Maria I repeat ngenda kwokya ekigo ky'emitala Maria bw'omutajjayo wa SF Soyo bangambye ekiri eggomba batuula obufoofofo mulongoose ebigo egundi z'eggomba Kazimba Mugalu batudde mu meeting ku message gye nakola ey'ekkanisa ne batuula obufoofofo bazzeemu ne batuula mu kkanisa zino wammanga omusajja ayingiridde ekkanisa y'e Busega Bira ku masomero Buyala eze kanisa ono omusajja aziyingiridde ekkanisa y'e Buyala juzi yagiwadde $5 million
n'asuubiza n'okuzimba ennyumba y'oku church yaba Saabadyankoni, simanyi Saabadyankoni. Era omusajja ono y'omu gwe bayita Andrew Muwanguzi, ssebo ye muwanika w'ekkanisa, yakulira ab'ebyuma bya kasooli. Aba basajja mulabanga bo bepositioninga, yakulira ebyuma bya kasooli, simanyi Bannatete Millers Association of Maize Millers, Grain Millers, yabakulira. Ye muwanika wa kkanisa, ye supplier wa UPDF, ye personal assistant wa Flavia. Era babadde mu meeting nga boogera ebintu bino. Nkugambye ekkanisa y'e Buyala yagiwadde obukadde 5. Ekkanisa y'e Busega yagiyingiridde. Ekkanisa y'e Bbira ku masomero yagiyingiridde. Wabula ne batula ne boogera ku nsonga z'eggomba ze nayogerako. Flavia Byekwaso era abirimu. Flavia Byekwaso. Era Flavia Byekwaso yabirimu. Mulimu n'omusajja erinnya lye gwe bayita Sekate. Alina company gye bayita IBS. Seka and Chali. Eyo Seka and Chali. Olaba kabondi akali wano nga kusanyu babies home owetaba oti ojje ku chachi ako kabondi ke motoka akali awo. Uyu musajja nnyini ku musirikale. Uyu musajja nnyini ku musirikale yakolagana n'onu Andrew Musaasizi. Aka kagurupu kekamu era kekakwatagana ne Flavia Byekwaso. Awo wennyini naawe wennyini Kazimba Mugalu ekkanisa ye yabaguzaawo. Muwulire by'ebintu. Ekkanisa yalumbibwa. Ekkanisa yalumbibwa. Kyovula bamwe bannayuganda mbagamba tusituke tukoleyo ekyenjawulo. Mbagambye singa oli kwata Yesu yennyini yakwata. Yesu yennyini yakwata kiboko n'akuba abantu n'abagobera ebweru. N'abagobera ebweru. Mubeereko kye mukola ag'amakanisa bwe muba temusobola kugafuluma. Mukwate omusumba mu mukube. Lwaki batuleetera SFC mu church? Lwaki batuleetera oyo omusajja oyo owa IBS, oyo Sekate, oyo wakabondi akakawo kusanyu babies home, alina ne pistol. Naye be bafandazi ba kanisa ya Uganda. Be basalawo muweereza kyagenda wa. Muweereza kyagenda wa. Buli awali ekkanisa wonna bamaamiddewo. Flavia Byekwaso yingira otya mu kkanisa. Mu bannayuganda ngenze mu kigambo kya Katonda. Bino ebisigadde nja byogerako. Bino ebisigadde nja byogera nja bireeta. Bino ebisigadde nja byeta kasooke ngende mu kigambo kya Katonda. Bayibuli egamba bweti mu kyawandiikibwa kye mbaleetedde. Waliwo w'osobola okuyita mu mbeera. Omanye embeera ekukamfatinga. Olumu eyinza okukulemesa okutuuka ku kintu ekirala. Katonda waffe yajja nga Katonda akyusa version. Katonda updatinga software ne hardware. Amu updatinga. Waliwo w'otuuka ng'embeera eyinza obbasibirawo. Nga wasaana okukyusa enkola. Wasaana okukyusa ogende ku mutendera omulala. Ove ku mutendera gw'obaddeko naddala nga gukufudde too comfortable. Bwe tulabanga ekintu kino Katonda yagamba Musa n'amugamba Musa kyamateeka essula mmeka 9 n'amugamba naye nedda Musa naye nedda baana mmwe nedda wana abantu muluddewo nnyo luno olusozi mululuddeko nnyo musituke mugende mwaludde nnyo wano mwaludde musituke mutambule muve wano. Naye mu Yoswa essula 5 olunyiriro lw'12 Bayibuli egamba bweti nti olunaku lwakya Isirayiri bwe yali mu ddungu Katonda yabagondeza ebintu n'atuuka n'okuba wange emmere enfumbe. Emmaano etegeeza kisa. Emmaano ekiikirira ekisa. Katonda yabawa ekisa ne babeera mu kisa nga enjala bwe kuluma olonda bulunzi n'olya. N'olya emmere gw'oyagala gy'olya oyagalako supu oba nga supu ali ku musenyu naye nga talumira. Kugamba ye Katonda alina engeri gye yakolamu ebintu ng'emmaano egwa ku musenyu n'ogirya naye nga terumira. Ekyo Katonda yamanyi bwe nakikola.
n'abagamba naye okukakasa nti mmwe baana mmwe mbasobola nja baliisa temutereka. Ne bagamba ono omusajja asobola okwekyusa, omuntu yeeterekerayo ne batereka. Buli yatereka yagendanga okubikkulako ng'evunze efuuse envunyu. Kasi togibikkako bw'oti dakiika 2 ogenda okudda ng'emmere evunze. N'abagamba nabagaana okutereka, njagala mbakakase nti nsobola obbalabirira. Ne balyanga ekyemisana n'ekyeggulu. Emmaanu etegeeza kisa. Waliwo watutambudde ne babeera mu comfortable zone ne batuuka n'okuyingira mu Kanani nga tebamanyi nti bayingidde Kanani, ne bayingira Kanani naye ng'era bakyayagala Mmaanu. Katonda n'agamba birenzi mweddeko. N'agamba nedda birenzi mweddeko. Bayibuli egamba bw'eti ku olwo Emmaanu n'ekoma okugwa. Ku olwo ebisajja bimaze okutuuka e Kanani, ssebo bitudde birinze emmere kulya. Katonda ayinza n'okubanga mmwe bannaye Katonda atuwadde ne chansi y'okwekalakaasa n'abaana baffe tugende tuggyeko Museveni atugondeza. Ffe abazadde abandyekalakaasiza ewiiki tulina abaana waffe ewaka. Katonda akitukoledde mu nnaku 3 Museveni tuba tumugjeewo. Katonda n'atuwa space ya myaka 2 nga tutudde waka. Maybe tutuuse Kanani wabula tukyalinda Mmaanu, naye waliwo olunyiriro lwe-12 luno lwe lwamala eggobe mu kibya. Lugamba lutya? Wulira ebirenzi bimaze okuyingira Kanani. Bimaze okuyingira Kanani. Bayibuli egamba bw'eti. Bayibuli egamba bw'eti. Olunyiriro lwe-12. Ne Mmaanu neggwaawo enkya. Bwe baamala okulya emmere y'ensi ey'omwaka ogwaggwaako, abaana ba Isirayiri ne bataba na Mmaanu nate, naye ne balya ku mmere ey'omu nsi eya Kanani omwaka ogwo. Olwe-11 kasoke ku lwe-11. Okuyitako nga kuwedde. Okuyitako nga kuweddeko ku lunaku olw'enkya ne balya emmere enkalu ey'omwaka ogwaggwaako, emigaati egitazimbulukuswa ne kasooli omusiike ku lunaku olwo olwe-12. Ne Mmaanu neggwaawo enkya. Bwe baamala okulya emmere ey'ensi ey'omwaka ogwaggwaako, abaana ba Isirayiri ne bataba na Mmaanu nate, naye ne balya emmere ey'omu nsi ey'omu Kanani. Abaana ba Isirayiri nga bamaze okuyingira mu nsi y'e Kanani, nga bamaze bakimanyi basimbula okuva gye baava nga bazze genda Kanani, batuuse bamaze n'okuyita mu Yorodaani, bamaze okukola ebikulu n'ebyamaanyi, bamaze okuyingira Kanani ewabaleeta bategedde golo tugituuseeko. Wulira ekyaddako, bakyalinda Mmaanu. Bayibuli egamba bw'eti awo kola olunaku emmere n'ekoma okugwa. Emmere n'ekoma okugwa. Bayibuli egamba bw'eti ne balya kasooli omusiike, ne balya ebiberenge. Waliwo bw'olina okutuuka ku leve endala nga kati kulya biberenge, naye nga ffe tukyalinze okulya Emmaanu nga ekisa ky'Emmaanu kyaweddeko. Ekisa ky'Emmaanu kyaweddeko. Mwekamba buulire, mulaba Museveni oyo. Museveni talina buzibu kulwanira ntebe. Ne bwe nandibadde nze sandigivuddemu. Mwenze naye mwe musabanga nnyo ne sigituulamu. Museveni talina buzibu kulwanira ntebe. Abalina omujjako entebe ffe tuliko obuzibu. Museveni kyakola kyalina okukola. Kasita yalinyirira constitution kubanga Museveni azaatulaga sayinizi nti yesi waakuvaako, naye ne tutakyetegekera.
Museveni okulwanira entebe kyalina okukola kuba ajagala kati ye bw'aba ajagala akole ki bw'aba ajagala akole ki ekyo kyalina okukola naye ffe tukyali mu biri eby'emmaanu ekisa ky'emmaanu kyaggwako tulina okulya ku mpenjeri Bibuli ziyita mpenjeri genda wali ku Arua Paaka genda ku Arua Paaka bayitawo Nebbi Paaka awo Arua Paaka Nebbi Paaka gwe genda osiikewo chips olaba oba onootunda wali mpenjeri zikolawo bagatta kasooli n'ebijanjaalo ku makya kasooli n'ebijanjaalo n'ekikopo kya caayi era bw'oba tonnabiryako awo oba tonnaba kutuuka ku Nebbi Paaka gw'oba oli walala buli wamu waliwo bye balyawo nawerekera ku maama nali mwana muto ne tujja mu Owino okutugulira engoye zaali za lunaku lukulu nzijjukira mba ndi ne maama tulonda engoye bwe tuti omukyale yali ne bagenda bamuletera emmere ng'eriko omusaayi gatisiza engoye bwe zaakoma ne ngamba nteeka okulya ku mmere eriko omusaayi ne ntunulira omukazi bwe nti omukazi n'agamba ebambi omwana wamma mwami gira konze ekyo kye mbadde njagala naye ndi emmere eriko omusaayi ne ngende waka ne mbanyumiza ne mbagamba bannaaye mmwe temulyanga ku musaayi nalidde emmere eriko omusaayi nali ntya maama nensooka ne mutunula ng'omukazi ampa namugamba omwami muleka alyeko maama ddya maama nagamba ddya naye ng'eriiso lindaga konze ogenda kukuba kungulu nga munda sabusa yeegaaya omukyala n'agamba nze wamma ndeetera eyange nendi emmere eriko omusaayi omulundi gwange ogwasooka ne ngamba bannange twafiirwa dde abeebuwama twafiirwa dde emmere eriko omusaayi kati ate eri ku Arua Paaka tebalya mmere eriko omusaayi tomato sauce gwe nali mpita omusaayi nali omusaayi ne ngamba ne bannange twafiirwa dda era nenzirayo eka ne mbanyumiza mmwe mwali mulidde ku musaayi mumanyi omusaayi bwe guwoma kati bwe Katonda nyamba nzija mu kisulo nali omusaayi nze nga nzigwako tomato sauce nze ku kawunga kubanga gwansigalamu ng'ebuwama sina wengujja kati mu Owino balya musaayi eno balya mpenjeri ku Arua Paaka balya mpenjeri Bayibuli egambye ku olwo balya mpenjeri Katonda yagamba mwe basajja mwe mulabika bino ebintu ebijanjalo mubiriisiza empiso Bayibuli egamba bweti emmaanu n'ekoma okugwa ku olwo emmaanu n'ekoma without notice Bayibuli egamba ne balya emigaati egitazimbulukuso ekyo kitegeeza kubusi kati ffe abeeno ffe tugimanyi kubusi kyeki abali beewaana ffe tetulya kubusi ku olwo Bayibuli egamba emmaanu n'ekoma Uganda emmaanu yakoma naye tuganya okuyingira mu moduzi z'empenjeri tuganya okuyingira mu Arua Paaka nedda tukyali mu Owino tulya musaayi muli omusaayi anti n'Owino ekyapa kyabula ekyapa musimanyi Kayongo yakiyuzaako ekitundu akakugu ono omukazi n'akatwala simanyi ate gundi alinako eddiba lyakyo simanyi ate bakayita batya akalala ak'ekyapa bakayita batya working plan simanyi ani yagitwala muli mu Owino mulya musaayi mu Owino mujja kulya empenjeri wanudde bwe muba mwagala okulwanirira Owino mwe bannayuganda Bayibuli without notice Bayibuli egambye bweti enkeera emmere n'ekya naye nga mu ggwanga mu nsi baasanga Katonda yabategekera dde emmere mu Luganda gye bayita enkiramwaka ebijanjalo by'enkiramwaka mubimanyi kasooli w'enkiramwaka mumumanyi bwe balima sizoni eno ne bagitereka ne bakungula empya n'esangawo enkadde gye bayita enkiramwaka eyo eba ekaluwa eba eyitiddwako emisana 3 sizoni 3 eyo ne kawukuumi asooka kukkaanya nkulye sikulya era bw'akoonako obubi kawukuumi n'akongoka teyingira mu kasooli wa nkiramwaka ng'agenda mu mupya Katonda okumanya musajja nnyo yabategekerayo emmere ey'enkiramwaka mpenjeri bannayuganda mulemedde muganya okuyingira mu mpenjeri kwegamba muganya okuyingira mu mpenjeri mulinda mmaanu abantu abayingira mu Uganda empya ne mugirabako nga mulonza omuntu wammwe ne bababba naye mu magala gamba era y'ensobi ya Museveni leero nedda Munyarwanda munnange ngenda muwagira Museveni mutuufu okulwanira entebe bw'aba ajagala
ekizibu kiri kufa abaagala entebe. Yo bwe yajagala yakolaki? Yagenda n'ali empenjeri. Sibagambye kukwata mundu munkwate bulungi. Munkwate bulungi. Sudaani, abe Sudaani baali empenjeri ne bejjako omusajja. Bwe baawulidde nga tebinnagira, baakomyewo bale ku mpenjeri. Baagala nsi yaabwe ng'eri free. Wabula Uganda tugamba nga bw'abadde atuwa, nga bwe yatuwa mu refidimu, nga bwe yatuwa emaanu mu refidimu, n'atuwa emaanu nga tutuuse Masa ne Meriba, n'atuwa emaanu nga tuli Girugaali. Ebyo byonna bitundu bya ddungu. Gundi n'atusuulira emaanu nga tuli ku nsozi z'e Lebanoni, n'atuwa emaanu luli ejjuuzi nedda. 2021 mwayingira mu Kanani. Naye temwamanya. Njagala nkubuuze. Tetwayingidde 2022. Wawuliddeko ekigoye ekiva ku ggulu ne kyebambula kakati eggulu lya bbulaaka. Okumanya nti twayingidde omwaka omupya. Naye tetwaguyingidde. Wakyuseeko ki? Naye tewayingidde. Bw'oba oyagala okukakasa nti nno wayingidde 2022. Baako ekintu ekyamakulu ky'owandiika kati. Okiwandiikeko ennaku z'omwezi enfu. Onolaba tebakutwalidde ekibanja. Kiwandiikeko 2021. Olaba oba ennaku z'omwezi zokka. Olaba oba tezikutwaleko ekibanja. Olabe byonooliwa. Just okukyusa ekigambo. Wagenda tu genda otekewo wano 2022. Gwetekayo 2021. Ojja kakasa nti twayingidde omwaka omupya. Bwe tutyo bwe twayingira Uganda empya naye tuganya okulya empenjeri. Tukyali mu owino tulya musaayi. Omanyi omusaayi guwoma nze gwansuula eddalu. Ebintu bye nnalyako nga nzize Kampala ne binsuula eddalu. Ekirala yali Blue Band. Omwana yamumpeera mu buugi. Enkera ne mmuteeka mu caayi. Ate era ne mu caayi ne mmunywa. Nga n'okubavuma mbavuma. Bansekerera. Ne mu caayi ne mmunywa. Naye mu mutima ne nkimanya nti mu caayi tebamunywa bibeera bwe biti. Njula kusesema. Nanywa Blue Band mu buugi. N'olwaleero simunywa kati. Era buli lwe muteekamu bwe nti nga sini esituka munda mu nze nzijukira S1. Waliwo ekintu ekisituka ne mpulira nga ndi mu S1. Oyo ne tomato nze nga sirya bijanjaalo. Njuwako tomato, njuwako omusaayi gwange nendi akawunga nengena nenebaka. Bannayuganda tuyingire tulye empenjeri kuba twatuuka mu Kanani. Temugezane mwesiba ku Museveni w'abandi. Temugezane mwesiba ku Museveni w'abandi. Museveni kyalina okukola. Museveni si yalina okutulagira bwe tumujja ku ntebe. Museveni waddembe okukola kyonna kyayagala okulemesa entebe. Naffe tulina okukola kyonna kye tusobola mu busobozi waffe okuggyako Museveni entebe. Gaddafi bwe bagimuggyako mwali. Buli lwe yali Nyangalevu ne balinnya Levu. Nkugambye Museveni okugamba obugambi nti ababaka ba parliament be bagenda okulonda president. I can bet 2026 ndi mu parliament. Naye Museveni tajja kubeerawo. I repeat, sagala mugambe nti mbawadde comfort zone nti tugenda londa Museveni. Never. Naye bwe tuba tutuuseeyo mbalayira. Bwe tutuukayo nga ddala tulemereddwa okulya empenjeri. Ndi mu parliament nja kujoocha. Eyo parliament nja kujoocha. Nja kusaba essaala kwolwo lwengenda okusaba essaala ya Samusoni muddemu mugirabeko nga nfana ekibiina kya NRM. Nzigalewo parliament. Nzigalewo parliament njagala nga mulimu oyo musajja Moses Ali. Tumuchome n'omulambo gwe guleme yadde okwetakula. Nchome Moses Ali mu musange nga yatumbidde bwati. Ng'olubuto lutuuse ku fule ya waggulu. Eyo parliament ngenda jjo kya 2026 ndi mu parliament I can bet. Oba nabba akaluluwa oba nabba kabbe Mawokota South. Mawokota South buwama. Nzija. Kale tugeze tubenga tulondera mu parliament president. Tulabo batunamu. Kyagulanyi. Abakuba ebikonde ne mumukwata nze sigenda kuba muntu n'omu. Naye ngenda bocha. Bani be mumanyira. Museveni atupreparing obudde bukyali yatupreparing ku byatu egikwatako tubiyite ebyokusaaga. Kyagulanyi abigwamu leero ng'enkya kulonda n'abakuba ebikonde ne bamwetololaawo ne bamukwata ne bamugira be bati bane ne bamugira ne bagikwatako. Kino nkitegedde bukyali. Bannaye ngenda kwokya parliament
muleme kuvaamu mubaka wa NRM mugende muzimbe gwange pya nga ffe tuweddewo. Mwe bannayuganda tusituke tulye empenjeri, tusituke tulye empenjeri kwa Arua Park ne Nebbi Park bwe tuba twagala okuyingira Uganda empya. Uganda empya twagiyingira Abayisirayiri baatuuka mu Kanani buli kimu ne kitunulira ku kinne waakyo bwe kiti. Birinde emmaano ensawo z'empenjeri ziri wali. Bayibuli egambye bweti awo kwolwo emmaano neekoma. Buli kimu ne kitunulira kinne waakyo bwe kiti. Tebikyamanyi na kufumba. Buli kimu ne kitunulira kinne waakyo bwe kiti. Bwe kiti kubusi ziri awo byala biri awo nga bifunye ati atandika okulya empenjeri. Mu abatembeyi abataxi ababoda boda bwe munaddamu amagezi agali empenjeri kwolwo mujja kuyingira Kanani. Okimanyi bwe bamala okuyingira Kanani bafuna n'omugenyi omupya genda osoma awo okkirire. Omusajja najja n'ekitala ne bamubuuza ate gwe naawe oze kututta oba oli ku lwaffe? Namugamba nze nduumira ejje lya Katonda. Ndi ku saidi yammwe leero lwe muzeemu amagezi nange ndi ku saidi yammwe bulijjo wendi. Balaba omusajja akutte ekitala Yoswa n'amubuuza omanyi Yoswa yali musajja mutendeke mulungi nga mutemu. Yoswa mumumanyi yasalako abasajja emitwe enjuba nekkirira ngo obudde buziba takyabalaba n'agamba nedda naawe enjuba nkusibidde awo. N'asiba enjuba n'alyoka asala banne emitwe. Yoswa yabuuza omusajja gwakutte ekitala onumbye enzije oba oli ku lwaffe oli ku lwane? N'amugamba okuva lwe mumaze okulya empenjeri kakati ndina mmwe. Kati ndina mmwe okuva leero. Bamala kulya mpenjeri. Mwe bannayuganda tusituke temugeza ne muwaayiriza Museveni mbw alina ekibi kyabakoze mbw alina ekikyamu kyakoze. Museveni alwanira ntebe ye. Museveni alwanira ntebe agyagala naye yalabirawo ng'awulira agyagala. Kakati yagiveemu nedda. Agivaamu atya? Ffe tulina okukola ebisinga ebibye. Gaddafi yabuuza omwana naye ate ekyo tewaali kikoze newankubadde nnemedde mu ntebe. Ate kino omwana gwe ng'ogenze wala kyokola okimanyi? Okitegedde ekintu kyokoze? Omwana amugamba nkimanyi. Gaddafi nkimanyi. N'amubuuza naye omanja ki? Nemugamba ne bakimukola. Tebakimukola Gaddafi. Nemwe kwegamba mwe Museveni mumulabira ddala nga kwegamba ye Museveni mwamufuulya ddala Katonda. Nze Museveni mumanyi Munyarwanda twava ffenna butale. Kyebula nze Museveni simutya. Nze we asimwe inze oyo omwana simutya. Kyovulaba nze mubuulira abo bakiwanda gye bagenda ewuwe nga basensebuse. Bakiwanda batuuka wali bonna ne basensebuka. Simanyi ne bagamba oyo Yesu Katonda, oyo Katonda Yesu Museveni, oyo mutabani wa Kalekyezi. Nze simutya era bye mugamba mbe mugamba direct nga muntu azaalibwa wali butale Rwanda. Nange jjajjange azaala kitange gy'azaalibwa nga nababuulidde erinnya lya taata we mujja kuseka. Eryo ddyo siriryogera. Nababuulirako lyange lyokka kava kule. Museveni muntu naye omusajja yagenda n'agenda ali empenjerize wabula ffe tuli emmaanu ne tugamba emmaanu ekuyambako buyambi mu ddungu okusevinga obudde otuuke Kanani. Bw'otuuka Kanani oli empenjeri. Mbabulya 2021 twayingira Kanani wabula tukyewuliramu empewo y'eddungu. Tukyawulira tukyali mu ddungu. Omanyi genda otambule bw'oba omalako Buganda ku mbalala ku luguudo luno olw'embalala ng'omalako Buganda ng'ogenda okuyingira ate Ankole. Embeera erina engeri gy'ekyuka. Buganda ng'onootera ogimalako naye era ng'okyali mu Buganda etandika okukyuka netandika okufaanana Ankole. Ate ne Ankole ng'eringa efaanana Buganda. Kati olumu oyingira Ankole naye nga gw'omanyi mbuno okyali mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka. Naye ng'oyingidde Ankole nga gw'olowooza okyali Buweekula. Simanyi Kabula. Nga Kabula wamuyiseemu naye nga gwe tokimanyi olowooza. Kakati waliwo we kugamba tukyewuliramu eddungu naye tuli Kanani. Genda obuuze abaana abato. Genda obuuze ku ground. Genda obuuze buli muntu gw'osanga omubuuze nti wawaani. Ne Kiwanda bw'oba omusanze mu biseera bye eby'eddembe. Genda obuuze Kiwanda naye Kiwanda wamma ani yali akalulu. Ojja kakasa nti twayingira Kanani.
wabula ekitulobesezza tukyamagamaga emmaanu tegwa Kanani, emmaanu egwa mu ddungu, emmaanu ekoma mu ddungu. Kanani waliyo mpenjeri, waliyo kubusi. Bayibuli egambye omugaati ogutazimbulukusiddwa gubeera ogulinga chapati si chapati, kiringa kibulangiti si kibulangiti, kifaliso si kifaliso, diba ate chapati, kuliko buto ate tekuli, engano erabika ate evaako. Kwegamba kiri awo tekitegeerekeka. Bayibuli kiyita omugaati ogu kati gwe kirye ojja kibuulira, naye bw'obeere Kanani oyina okukirya kubanga oyina n'obudde obugenda ekegindi ogire. Naye mu ddungu toba na budde obwo. Katonda kyava akugondeza n'akuwa emmere ng'eriko omusaayi, olya kagonvu. Mu ddungu akagonvu akakuwa, n'olya akagonvu n'otambula n'ogenda, totereka, toyoza sowaani, woolira woosuula, woolira wooleka endagala, woolira wootambula, kubanga akwanguyizaako obudde bwa ddungu. Kati bw'otuuka e Kanani, genda wuyiye enkwe ezigenda okufumba empenjeri. Bayibuli egamba awo ne balya kasooli omusiike ne kubusi. Kati kombination eyo kati gwe atagimanyi, kisaana oba lumungi baleetereko wano nkulaga empenjeri ng'ogiriirako kubusi. Eyo yerevu gye tuliko kubanga twayingira Kanani. Mukama bawo omukisa. Ategedde. Njagala okukuutira baganda ba Yusufu we nakomye eggulu, mubeeremu amagezi kubanga nammwe enjala ebaluma. Okusinziira ku droni zange ezingambye bwe ziti, Katolubwama, omanyi waliwo ebintu ebimu bye tukola nga biringa ebyekisiru. Oyo Katolubwama ayina ekyo ekintu kyatera okuyogera ekya creative artist, simanyi creative art. Katolubwama ye yatuula n'abalira abo abasajja okuwandiika ebbaluwa eya Mubiru James, bagiwandiikire Nabbanja, mbu Mubiru James awandiikidde Nabbanja amusaba ssente. Katolubwama ye yakikola. Ekyo nkijje mu UPDF stroke SFC stroke State House. Katolubwama mbabulira kiŋŋambye Felix Kurayije nkugambye nkijje stroke SFC stroke UPDF stroke State House. Katolubwama ye yakibabalira ekyokukuba James Mubiru. Kyovula bambagambye mmwe aba NUP tubeere bagezi, tutuule twetereeze. Naye nkuutira baganda ba Yusufu, kambabuulire emirembe gya Isirayiri gyakubeerawo nga Yusufu ali Isirayiri. Bwe munaamukwata ne mumutunde Egypt, mujja kgenda musake Egypt. Naye olowooza kiki ekyangu, kusaka Egypt oba kulekawo Yusufu abeere ewaka, emmere ebeere awaka? Mwetereeze, mwenoonye. Nyongera okulabula Abannarwanda naddala abajja mu 9 abo bayina omululu va kufa aba 1908 fe aba 1800 fe mpewo yatuyita mudda ffenna twafuuka basajja ba Kabaka. Naye waliwo wano aba 9,200 simanyi 80 mu kananura abo. Njagala mbabuulire Banyarwanda mmwe, Abanyarwanda baaliwo before nga Museveni tannaba kujja. Abanyarwanda mugenda kubeerawo nga Museveni taliiwo. Tageza n'abalimba nti eggulu akutte Abanyarwanda mu Uganda oba mu Buganda. Ekyo tiba kikulimba. Ate mubeere bagezi nnyo kubanga bw'obala Abanyarwanda abali mu Buganda n'Abanyarwanda abali Embalala, Abanyarwanda abali e Kabale Entungamu, abali e Buganda basinga abali eri kubanga eri baabagoba. Museveni bw'aba abaagala nnyo, lwaki tula wali Abanyarwanda bameka? Mbuuza, Isingiro wali Abanyarwanda bameka? Ng'oggyeko bali ab'Egindi, empunji zino ez'Egundi wali Nyakivale, ng'oggyeko ab'Enyakivale bameka abaafuna obutuuze mu Greater Kigezi bali bameka? Muddemu amagezi. Museveni si yeggulu abakutte mu Buganda.
Museveni si yeggulu abakutte mu Buganda bwe mumusuubira mbu yeggulu abakutte mu Buganda mmwe muwedde mbabuulidde ebyo bye muliko bye muvuga Muhoozi project egenda kufaanana kyoddeesi kubanga nnyiniyo yennyini tayina busobozi bugibeezaawo. Ebyo bintu byammwe ebyo byomubalabala bino bikomako ono Museveni omuyaayeyaye mubibbi acanga bino ono n'amutta oli n'amulimbalimba ono Kiwanda n'amulimba kino ono n'amufugisa gundi n'amukubisa gundi ebyo bigenda koma kuye. Mbabuulirira wano Abanyarwanda temufuuka ekizibu ky'eggwanga temujja kusobola kulwana n'amawanga 52. Museveni si yeggulu abakutte. Nze Museveni si yeggulu ankutte era nkwegaana n'ebikolwa byo nga bwe neegaana Sitaani. Museveni nkwegaana n'ebikolwa byo. Nze si gwe eggulu ankutte. Nkubuuliridde wano. So ayina amatu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Museveni ekigambo kyonna kikuwadde nkyakugamba. Lekeraawo okulongoosereza mu kulongoosereza oyongera kwonoona. Kati gavumenti kyetasobola kwogera n'abatembeeyi poliisi ennungi abatembeeyi ne bava ku kkubo. Kubanga era tewaliyo omuntu ayagala kera kumakya kuyimirawo ku kkubo enfuufu emukube biki mubaterewo poliisi ennungi be bajja okuvaawo. Very simple. Tewaliyo omuntu ayagala kukolera ku kkubo awo. Taliyo gweteekawo embeera ennungi olabe bajja kuvaawo bokka. Naye okukwata omukazi ne mumukuba emiyini mbuno mujja batembeeyi ku kkubo. Waliwo ebintu ebimu naye bannange nammwe mutulekeemu. Museveni bannange nakugambye bangambye ekigambo ekyasinze omuluma namugambye lowooza ku DNA eyo ng'ovuddewo ate agimansizza. Ayina eri ebugerere ayina eri eryantonde ayina eri ewa omusajja bamuyitaani Manyindo. Waliwo omusajja bamuyitaani Manyindo musajja yaani ayina erukunjiri ayina wane waffe mu Buganda wane ewa Bwanga ayinawo ezo zonna DNA ate DNA ezo tuzimanyi bonna bayina obwo baliga bonna bayina agagulugulu beegati tubamanyi bayina amakudde wano mu mugongo mwana mulenzi atambula bwati atambula akonoka ayimirira ayiikayiika ayina omugongo wano mu mbirizi ayina ayina kundi wano mu mbirizi kwegamba bonna bakola bintuntu. Lowooza ku DNA eyo nkubuulira Museveni lowooza ku DNA eyo. Mukama kuwa omukisa. Lekeraawo okulongoosereza mu kulongoosereza oyonoonye okimanyidde ddala tolina kyovunaana. Era bannange njagala kati mpagira Seggirinya buli kyakola. Wamuwulidde eddoboozi lye yegambye ow'ekitiibwa omulamuzi okunsiba munsiba n'omusango gwe mugamba gwe munoonyerezaako tebanzijangako statement. Naye bannange muwulira ebintu ebyo. Seggirinya njagala ofune comfortability beera comfortable mu kkomera ogenda kuvaayo ng'oli muwanguzi. Bwe tuula okkalire nga Yusufu yatuma ne banne n'abagamba naye bw'oba ogenza onzijukira ne bamwerabira. Yusufu n'asigalayo. Emisango gye bavunaana omusajja takolanga na statement ku musango gw'okutta abantu Masaka. Seggirinya yakyogedde namugamba naye era ekisinga okunnewuunyiza omulamuzi Muganda State Attorney Muganda be basiba Seggirinya awo balwa omusana tobalabawo. Awo balwa omusana tobalabawo bakwata Omuganda ne bamusibisa Omuganda. Awo bakasaka tobalabayo kati awo bo bali mu NSSF. Omulamuzi Nakazi agambye ali ku mwana wa munnasiba Muganda munne naye mwe balamuzi mwe. Mbabuulira waliwo ebintu byomukola ebyekisiru gwe mulamuzi gwe tolina magezi kugamba naye banebira ebintu byekisiru. Seggirinya nkuwadde beyiro gwe muwe beyiro bo bamuganda ekisigale ku likodi. Gwe muwe beyiro gambe bwe muba temwamuggyako statement Seggirinya nkutadde ekkooti ekweyimiridde nkutadde. Wabula baddira Omuganda nkugambe bwe baali batabulatabula Kampala baleeta Musisi ne bamuteekako Lukwago
ne bamuteeka kaani ne beekuba baganda ku baganda baganda ku baganda baganda ku baganda Kampala n'alyoka akyuma Kampala n'ajjula enfuufu Kampala n'ajjula ebyugundi nga Museveni ali wali agamba sinze nze njagala kukolera Kampala naye Musisi ne Lukwago Kampala n'akyuma ne batakolayo kintu n'eki n'abojjayo n'aleeta kamya nani kitaka kamya Lukwago Kampala n'akyuma naye bannaye kambabuulire baganda ba Yusufu Mwetereze Isirayiri yonna erumwanjala lwammwe Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero Mukama bannayuganda bayingira Kanani bakyalinda manu naye Mukama weebale kubanga kwolwo Bayibuli egamba manu neekoma kati enjala ebaluma enjala ya change yeeyongedde. Do you know why? Emanu tekyagwa kiki kati revolution eriruddawa eri kumpenjeri wali yavuddewo ku manu mu wino twavuddeyo kati tuli ku Nebbi Paaka balyaki empenjeri Bayibuli bwegamba naye bannange Bayibuli gwe omuntu eyasanga Bayibuli awantu n'ogiyitako oyina ekizibu gwe yali alinamu esente ezigula Bayibuli n'ogenda ozigulamu Cafe Javas oyina ekizibu kyekikutawaanya togenda ku Cafe Javas nga toyina Bayibuli sooka osome Bayibuli sooka ofune Bayibuli Cafe Javas ojja musanga luvannyuma ate alimu n'akamese mu ice cream kyova olaba ogenda n'omugula n'osanga akamese akawuga mu ice cream ku Cafe Javas ng'ate bamukusedde mitwalo 4 Bayibuli ye3 ofisako 10,000 nosangamu akamese kakola bwe kati mu ice cream wa chocolate akamese kakola bwe kati nogamba maama ono ice cream nga atambula ako kali kamese wamma Mukama kola bwoti emanu yo ekome Munnayuganda atunule ku bbali alabe empenjeri ojja kulaba nga bannayuganda buli omu akutte ekibbo ky'empenjeri atadde ku kyoto tunaaba tuli awo ng'eyikidde bo kiki empenjeri eyidde essaawa yakulya breaking news Museveni awedde kaweddemu the great dictator of Africa Yoweri Kaguta Museveni has been captured today morning at exactly 10 a.m. breaking news nga Munnayuganda buli omu yakutte empenjeri n'ateeka ku kyoto n'afumba empenjeri fena Mukama sibe manu abantu ne muyingira 2021 ne mutakkiriza nti muli mu 2021 ne mulonda omuntu wamwe ne mumulabira ddako nti muwangudde wabula mwagala ye Museveni ajja agambe bannange mwalonza akalulu ne mumpangula era Kyagulanyi yandidde nange siyinza kukyogera ngamba nze nalidde bwe mbanze Museveni nzije ninjogedde ningamba nakalidde n'ebi yababba na bitundu bitono nakalidde n'ebitundu 75 nange sivaako kati kirije muli okujjako Museveni kuba ye entebe yatulagadde ajagala Museveni yatandika okutulaga nti ayagala entebe ng'akyali mu ssomero genda obuuze banne yabagamba lwendituula awantu awo ne bagamba naye banaye kalenzi gwe naawe weerogoza ne kabagamba lwendituulawo bannaye baali bali awo nga katuddewo wabula bwe katuulawo ne kajjukira nti kakibagamba ne kagamba ambadde ensaaga constitution yejja okukola ne bagamba yababikyusa kumbe yababuulira kituufu mwe mwagala Museveni abagambe nti nno mmwe mwamulya omuntu atayawula tingatinga kutundula ayinza obagamba nti nno mwamulya akalulu era mwagala yajja akyogere tubeerewo ekirungi emanu yakomye temwagala kuteekako mpenjeri temwagala kulya kubusi kati yessaawa tulabe oba tetulya tulekeyo empenjeri zo weeziri Katonda yazituteerera waawo weeziri tubadde n'emyaka 2 n'abaana baffe kati tuzza abaana ku ssomero amasomero ne gagendamu Katonda n'abalaga n'agamba bano abantu leka mbazuukuse amasomero n'agamezaamu ebiswa
ge balabirira ne bagalabirira awabadde staff room ne bateekawo ebbaala ne tulinda kintu eki maanu sebo esawa ya mpenjeri. Mukama bawo omukisa. Mukama abalwadde mbasabidde basumulule mu linnya lya Yesu. Ababangibwa Mukama basasulire batemere kuba watali kubo kuba gwe Katonda asasula. Mukama basasulire baweeyo second chance mu linnya lya Yesu. Abalumizibwa obulumi nga talina na sente zigenda mu ddwaliro. Waliwo abanoonyeza okuzza abaana mu ssomero wano. Mukama waliwo abali shuwa nti abaana baabwe bagenda kusoma. Bawe ssente abaana baabwe bagende ku ssomero. Bawe ssente bababbeko ttaamu eno neera kubanga baagala kuzza abaana mu ssomero. Bawe ssente bazeeyo abaana ku ssomero. Kubanga munayo oba oli awo bagenda kusoma. Anti ne Katonda atulinze tutekeko empenjeri tuganye kati abaana baddeyo ku ssomero. Mu linnya lya Yesu. Amina. Gwaleyo gamba tayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu tambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Amina. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa gendayo subscribing ku YouTube channel ya ASP Bible and Politics. Mukama ajja kumpera omukisa. Bw'oba oli eyo ng'osobola otuyambako ku mwana waffe ku bills ekya upkeep yakivuddemu. Bw'oba osobola okutuyambako ku medical ye ekyali expensive nga bwe mukimanyi. Osobola okujja mu kabokisi kange nenkubulira otuteera obuyambi obwo. Mukama ajja kutuweera omukisa. Aba SFC online SFC please twekunganye tufune chain of command. Tufune chain of command. Twerondemu omuntu tubeere n'abaavu naffe. Tubeere organized. Si byakulwanira space. No, tubeere ne chain of command nga tulondeyo omuntu waffe nga jeno waffe nga tusooka kubuuza tikyagambye eki. Faziru agambye eki. Uganda empya agambye eki. Tulina abasajja abagezi. Nze ndi bakabencha nze nja kusigala yeri mu bakabencha ne bwe munantuma amazzi nja galeeta ne bwe munampokuute nga tonja zikuuta ku lw'obulungi bw'eggwanga ndibabuulira nga tutuuse e Kampala. Mutemufaayo tuteekwa okukkiriza tufune chain of command message flowing abantu banywe ku tuzzi. Bannange UPDF yatidde nnyo nga twekuba ne bagamba ate n'amagye g'omu bbanga ge tusigazza ate kati nagwo gakyankalanye kati siddayo ne mpulira kerere ku social media. Mukama bawo omukisa. Mbagala nnyo mwenna nsigadde nze ASP Muwire Bible and Politics. I sign out. Mweraba.